ali atya omwami Binde ali atya ageze tama akasusu keeko bananga alabika bulungi wangamba oyagire noli yali akoze bakola ka video cheke eri bagamba nti abeerayo n'omukyalo yakatamulabira bulungi by the way gwe omukyala gwali eyo omwami wange yakatamulabira bulungi make nga sure nti bw'aba ali eyo omulabirire bulungi mwetooka erinyige nga lyetumwa muteekereko katunkuma n'ebibogaboga ebyebugga biki abyagala nnyo nsujju biki manyofumba buli nakola live namba nga nfumba nayina bamulamu bange nga bazze waka nentegeka kiki kye mutaala bakozi just nkola binsanyusa nali manyi olumya oli oweeri ebweru naye lwakitondeka wakitondeka owebweru just owebweru kyemugamba alabirira omwami wange si mu bubi wabazze eno najja nemunyiriza ate tasakuddayo eyo n'akomawo nga mutono toba fair oba amanyiga ng'ogatadde to west so mukyala munange co-wife owa America omwami waffe mulabirire bulungi nawe olimba olumu ogayalamu ekibuuzo ne kibeera lwemya azaala ddi kyenkomyeko okuzaala omwami wange yaŋŋamba we twefuna eyo story mpanvu mulinde yeetaaga olunaku lulamba mondeke tunafulumya kadi z'emikolo oba togenda fulumya leero sigenda kubayita temufaayo gugenda kuba gwabalondemu so oba toyitiddwa si mu bubi it is an anniversary just ngenda gikola ng'okwanjula kati engeri gye kulinga okwanjula kukulira ddala okwanjula kwange kaggwa mugendeeko kujja abalala ate nzenzeka naafumbirwa naye n'abalala bagenda fumbirwa mugendeeko kujja tukulinza oyanjule simanya bagende mu kyaki naye oganye embaga ejja sawa yonna kasita olaba nga ntandisa okwegezageza nnyo mu by'embaga ng'omanya nti omwami Binde omo bw'ati temwekyawanga okwekyawa twekyawa nemuddamu twekyawa tetuddanga simanyi ekikulu nze aba social media mwe mumanyi gye mujja ebyammwe nze simanyi oba yali ankyayi oba nze yali amukyayi simanyi naye sijjukira nti oba twali twekyayi netuddinga I don't know tewali wagwana nali bungambye nga kitalo naye abaana bajja kumbuukira kyokka mujja kunsonyiwa okusekera mu bitalo ebyaddala si bitalo naye nga ndabye social media ng'abantu bangi nnyo bagenze bapostinga mbu mama wange ate yabadde afudde ate n'alamuka banange that's not true oli mama wange muto ate I was so clear on air nagamba banange mama wange omuto that is sister wa mama wange abadde musomesa era akyali musomesa kuba akyali mulamu asomesa Masaka ye yabadde yafudde kyali bwekiti baatubikira nali nva na ku masengejo extra ne bambikira ku ssaawa zaalinga 2:30 ngenda otuuka ewaka ssaawa nga 3 ngenda okebera messages zange nga buli omu aŋŋamba naye nga kitalo so bwe nakebera nga kituufu kuba baali baŋŋambye in the morning actually mukwano nnyo gwa Friday nakazibu kati anko wange yankuba naŋŋamba bamututte mu ddwaliro kubanga teyalwala bbanga ppanvu yalwala just nnaku 2 ne bamuddusa e Kampala wali e Mulago kakati anko wange nankubira naŋŋamba mama wo mulwadde nnyo era ali mu ICU ne ŋŋamba ate kyekyatusa naŋŋamba yazuukuse nga awulira mugonvu womutwalako mu kalwalirako kumpi mbunga embeera sinungi ng'ewase nze ne bamuleeta e Mulago so naŋŋamba kubirako ne Farida omugambe kubanga mukwano gwe so I was so busy that day ne simugamba kati olunaku lwennyinnyini lwe baali baŋŋambye nti ali mu intensive care ate ekiro we nalaba amawulire nti afudde era nakubirawo Farida ne mugamba nsonyiwa naali n'okugamba ku makya nti mukwano gwo ng'ate mama wange banange mulwadde nnyo naŋŋamba nedda omwami eyamuzaaza kuba ye yazaala abaana 5 nagamba omwami eyamuzaaza nze nabarecommendinga bamuyita Arthur mukolo Arthur nagamba nti yankubiddeko ku makya naŋŋamba nti mama w'aba5 mulwadde nnyo naŋŋamba afudde ne mugamba munange amaze n'afa naŋŋanga kibi munnange nga era ambuuza kati okuziika biki nga mugamba ngenda finding out kwa nange nakategera then nkuddire so the next day nzija ku mpewo enchaku the next day kumacha nkubira mama wange ntegeere ebyokuziika biki nga naye mama wange akaba nnyo nga tasaa kwogera nkubira kuba anko bange nga buli omu tampa information ntuufu so waliwo mama wange omutaasembayo ye yamuliko naŋŋamba lwe tugenda Mulago kujjayo mulambo kubanga bwe yafudde bamututte mu mochari ne bagamba nti kumacha tukomewo tukime omulambo kati tugenda gukima then tugende mu kyalo konze kale so nze kati ne kampani tusigala nga tutegateeka
okuziika like tukubira abantu mugenda tambula mutya mbuuza mami agenda atya weebityo kati tuba tukyali awo tuteekateeka maze n'okubika ku mpewo nti banaye mama wange omuto mama wa bataano afudde mba ndi awo ssaawa nga 5 nga bagamba nga bankubira essimu nga bagamba batugambye nti bagenza okugyayo omulambo mu mochari nga gukyenyiinya nga gussa ne bamuzza ku byuma kati kyekyo kye twagamba nti yafa kati tumanyi oba yali afudde byaddala naye obuzibu nze bwe nalabako emulago naliko emulago nti omuntu kasitoofa wekapa wabaawo alinza akatandako kubanga teri butanda kati tewali ayina budde bwo oba oziriseemu bakuggyako katanda ne bakuteeka eri nze muganda wange yaliyo wallahi omuntu naafa nali ndabyeko emulago ng'omuntu afa ne bamugja katanda omulala n'akatwalirawo immediately kasita ozirika kati alina okuba mbi yali tafudde naye ndowooza nga omusaayi tegukyatambula ne bamuteekerawo mochari kati ebintu bya katonda we binneewunyisiza omuntu yasula mu mochari kuba mochari mpulira waba wannyogoga nnyo ate baba bakutadde ndowooza tebanamuteekamu pamba mumuteekeramu waka kale biriwo ebityo naye mulayi nga batukubira nga bagamba bannange teyafudde nti abasawo bagambye omusaayi guzzeemu okutambula n'omutima guzzeemu okukuba nga bamuzza ku byuma so wenjogerera I keep in touch with them naye akyali ku byuma olunaku lwe yali afudde lwali lwakuna kakati olwokutaano olwo olwokuna n'asiiba nga azzaamu amaanyi era n'agamba bwe yadda engulu yali enjala emuluma era yagamba abasawo bagamba ayagala kyakulya ne bamuwa ekyokulya naye aliira mu kapiira so on Friday teyasiiba bulungi kati yesterday kati olwa Saturday ate awo ne baŋŋamba era tasiibye bulungi kati tuli in prayers tumutadde mu ssala zaffe bwe tusaba Mukama Katonda abeera amusuuse naye abantu bagambye mama wange yafudde bannange abantu bankubidde amasimu mangi nnyo hajati kiki hajati ne bulijjo abatayogera nange bayogera nange okumanya ebitalo bigatta bamanyi Hajati Kiweweesi anti kyekyo banayise Hajati Kiweweesi my mother Hajati Kiweweesi ali mulamu akyali mulamu ali alive and kicking just she was depressed that she had lost a sister and problem I am seeing with this is I think ekika kyabwe kiri kufiirwa kumukumu I've lost so far 3 uncles in about 2 or 3 months so kati mjajja wange who is Nalongo mukyalo ali traumatized nti kale mama ngenze simulaba nga akabira abafu you know my mother someone can pass on n'omukubira esimu n'omugamba nanga Hajati nga kitalo nga afiiriddwa ddala yafiirwako naawo omuntu bambi nga nze ndaba amukwatako mugamba Hajati nga kitalo munaye yafudde so my mother is that dramatic aba afiiriddwa naye nga tuyinza tegeera nti afiiriddwa but I don't know lwaki ono yabadde amulumye nnyo I really don't know so I've never seen my mother cry mama wange yakubye omulanga wawe I swear bibi nnyo naye kale nsabira mama wange nakato Mukama Katonda musuuse kubanga it is what we are praying for so Hajati Kiweweesi ali mu mbeera mulungi temudda mukimbuza mama wange ali bulungi bwe yategeera nti n'omuganda yetafudde kati yadde engulu ali bulungi nnyo mumuleke amusabira busabiza terere kirala emikolo gyaddiye emikolo gyaki kati emikolo omanyi kati tuyingidde omwezi ogw'omukwano mu bulamu bwange mwezi guno tutandise mwena omwezi guno ekisokera ddala njagala okwebaza we nasokera ddala okugenda ku Spark TV it was 1st October omwezi guno ate era bwe najoyininga bwe natandikira ddala ogenda kusanyuka TV 1st October omwezi guno mwe nazaaliramu omwana wange omwezi guno omwami wange omulungi bwe bamuzaala mwami Binte omwezi guno mwayawukana omwezi guno twayawukana anti ngenda kujjako eyo pati omwezi guno mwe bamproposingira omwezi guno sabula mwe nakyaliza omwezi guno mwoyanjulira buli kimu kwegamba buli kirungi kiri mwezi guno I love October because it is a month of love to me abagalwa bange bonna bali mu October so I'm just delighted that nina abameka abagalwa nina mulimu omwanange mulimu omwami wange ekirala mbadde manyi ogamba bali kati kuno tugenda celebrating anniversary yaffe tugenda kuddamu mikolo
so ndi mu trial ndi mukwegeza mu ngoye zengendo okwambala ku mukolo ku lunaku lwe nakyalizaako anniversary yaffe tugenda gicelebrating ng'omukolo gwennyini like ngawo n'ogamba tuwazzemu ne twanjula nga 16 era 16 October so mubeereko mulindirire omukyalo ono mupya mu byokwambala bamuyita Nita Bridals kakati bwe nalowoozezza ennyo nti ngenda kuddamu omukolo gwange nga anniversary yange neŋŋamba lwaki kubanga yali yancontactingako dda nga ŋŋamba lwe nina engoye ennungi nandyagadde okwambazaako biki so here we are ndi mu kweteekateeka so eno bagiyita oba abagole bakikolako simanyi naye abagole tulina kye bayita trial bw'oba ogenda kukola gawuni ogenda mu gawuni n'okola trial wa makeup ow'enviiri kati ndi mu trial kankyuke mu ndabe oba nanyuma naye nze ndaba nanyumye dda ondabye bulungi wa kamera ndaba bulungi ayagala kabina kabina kalage ennyo wataddemu ebikoyi manyi bagamba nkambala muno temulina kikoyi by the way oli kale akasirikoni ndiko original ekitambala kyekyo eno gomesi bw'ekitundu ya jinja ku jinja jinja ku jinja okitegeera abagole temumanyi kwambala kati oba eyo naye ne balesoni endala soko tugambe otunuulira omugole n'ogamba did she get an advisor was she advised in any way nga mutuufu tanyumye ng'ate omukolo gwa bbeeyi wafuuka advisor badvisinga kati anti nazze ngeri kye kati omukyalo ono yaŋŋambye kasita nyuma ennyo agenda kumpa obwambasada so saawa yonna nandifuna omulimu gwa bwambasada kasita okukyala kwange nyuma nenyuma nnyo nga mpa obwambasada nga nfuuka ambasada wa Nita Bridals asangibwa awo ku kizimbe ekipya ekya Pioneer Mall oba level ki byonna ngenda bifindinga out temufaayo ngenda bibagamba n'enamba y'essimu nja gibawa ngenda kuba mutaginga ku page yange temufaayo ate ddiimu wamugobye nekyo kibuuzizza kale dim saamugobye dim twali ba partners mu kukola ya twasigninga contract kati business partner kati ebbanga lya dim ne liggwako contract yaggwako kati ndowoozanga bw'omanyi economy ne tutarenewinga contract kati atemba simubanja naye abatammanja kati si mu bubi era tuli ba mukwano nnyo nga gye nkomeza naye kati contract yaggwako ne tutarenewinga contract kati kwogezeewo omulala ewanita ewaddimu wakyaliyo ekifaananyi kyo kiri okijjukira kiri eri kiri ekifaananyi ekiri we bati ku luguudo kubandooza okusigalawo kikkirizibwa okusigalawo nedda tekikkirizibwa naye engeri gye nayawukanye ne dimu si mu bubi namuwadde obudde ne mugamba dimu mu bbanga bweri timbadde nsaba ekifaananyi ekyo kijjeeyo lwa nsonga kaakati nina omuntu omulala gwe nngenda otandika okukola naye era ne kakkiriza kamaama so si mu bubi era essaawa yonna yonna kijja vaayo ate nkikakasa agenda kuteekawo ekyomulala ekinene ng'ogamba obadde oŋŋamba agenda teekawo ekyomulala ekinene kati ekyo tugenda kisanga eriwo ewa Nita Bridals singa ajja n'agamba naye waayiwadde contract yaggwako akasente nnyongezzaamu vaayo okomewo kati kiba kizibu kulanso kati omulala yampambye dda kiba bulyazaamaanya kibeeranga nga obadde olina gy'okolere wa bosi wo nga wamusabadde omusaala kakati nga takwongeza wantama kanjogere ku makeup wange omwana Rose Faces yankoze ka makeup kaneeno nzina nendabikanga ekyokulya akaviiri kange kaneeno omwana omulenzi gwe beta Sean Mbaja yankoze akaviiri ate omwana E-class photography mumwe sente zammwe zonna ate ani omulala tunafulumya kadi z'emikolo oba togenda fulumya leero sigenda kubayita temufaayo gugenda kuba gwabalondemu so oba toyitiddwa si mu bubi it is an anniversary just ngenda gikola ng'okwanjula kati engeri gye kulinga okwanjula kukulira ddala okwanjula kwange kaggwa mugendeeko kujja abalala ate nze kanaafumbirwa naye n'abalala bagenda fumbira mugendeeko kujja tukulinze oyanjule simanya bagende mu kyaki naye oganye embaga ejja sawa yonna kasita olaba nga ntandise okwegezagezanya mu by'embaga ng'omanya nti omwami binze omo bw'ati temwekyawanga okwekyawa twekyawa nemuddamu twekyawa tetuddanga
simanyi ekikulu nze aba social media mwe mumanyi gye mujja ebyammwe nze simanyi oba yali ankyayi oba nze yali amukyayi simanyi naye sijjukira nti oba twali tuwa ekyayi ne tuddingana I don't know ali atya omwami binde ali atya ageze ettama akasusu keeko bannanga alabika bulungi wangamba oyagire noli yali akoze wakola ka video check eri bagamba nti abeerayo n'omukyalo omukyalo yakatamulabirira bulungi by the way gwe omukyala gwali eyo omwami wange yakatamulabirira bulungi making sure nti bw'aba ali eyo omulabirire bulungi mwettooka erinyige nga lyetumwa muteekereko katunkuma n'ebibogaboga ebyebugga biki abyagala nnyo nsujju biki manyofumba buli nakola live namba nga nfumba nayina bamulamu bange nga bazze ewaka nentegeka kiki kyemutaala bakozi just nkola binsanyusa nali manyi olumya oli oweeri ebweru naye lwakitondeka wakitondeka owebweru just owebweru kyemugamba alabirira omwami wange si mu bubi waba azze eno najja nemunyiriza ate tasa kuddayo eyo n'akomawo nga mutono toba fair oba amanyi gange ogatadde to west so mukyala munange co-wife owa mu America omwami waffe mulabirire bulungi nawe olimba olumu ogayalamu ekibuuzo ne kibeera lwemye azaala ddi kyenkomyeko okuzaala omwami wange yaŋŋamba we twefuna eyo story mpanvu mulinde yeetaaga olunaku lulamba mondeke